kyatuka ekiseera Museveni Obote byakwatanga nga balimu olulaalo abasinga yabattanga naddala abasajja kuba yagamba nga Museveni yekwesemu abo ti mu myaka egyo abahutu battanga abatuusi babokere ebintu byabwe amayumba biki kati abantu baneeno obanga bali bogolimi lumu beyawuliranga wa tebayawukana before bali bayajja kwawulwa ne bana ababiri abajjoba wano mukubana beyawulanga batya nti ono muguto ono mutuusi enkula yali yawukanamuko enkula eyawukana enkula eyawukana era bwala omunyankole n'omuganda exactly nga wokireese n'otunulira just omuntu n'omanya nti ono katono muganda n'omutunulira gaye ono before kyali tekimanyiddwa nti kino kika ky'abahutu kyali tekimanyiddwa wabula abahutu kyategeezanga abantu omuntu nga munaku kati yabanga mugagga nga bw'ogamba nti abakopi waliyo abakopi waliyo n'abalangira kati wekityo bwe kyabeeranga kati bo bwe bakikwata ne bagamba nti abatuusi mulaba mufaanagana bano abatuusi si bannannyini nsi bannannyini nsi be bammwe kati bajja ne babakwatako ensi yammwe ne bagitwala kati mwe muli awo olutalo bwe lwaggwa twaddayooko eruweero gye twabeeranga kati akatawuni akaali okumpi bakayitanga Katooke ebyo byenjogera oba ebyalo ebyo bikyali waliwo nendowooza nti oba ebyalo ebyo tebikyalinawo of course bidavaawo kati essomero baliteeka ne bayita Katooke Primary School awo we natandikira okusoma Katooke Primary School kati tutuukayo twagenda okulaba ng'ate embeera abazadde ne balaba ng'embeera ate tebajja era kugisobola kati twalina famira eyo saidi z'e Masaka eyo kati nze ne bankwata ne banteeka ewasenga e Masaka era eyo wansi mu kyalo kati e Masaka wentandikira okusoma ebirungi kati wentandikira n'okusoma omugigi gwe bayita Narozale Parish wakati wemba nsomesa abavubuka bwemba nsomesa abantu obusira abavubuka bavudde Uganda wemba njogera nabo ntera nnyo okunoonya omuntu ava side eyo simufunanga omuntu asobola twejjukanyemu ambuulire Narozali eri etya ng'ate tunaatera okutuuka Ramadan gwe wenna tulaba tuli mwezi gwa kusatu tuguli munaku ndowooza ezisemba kuba tuguyisiza wakati naye nga gwe wenna atulaba nkwaniriza nnyo ku mikutu gyaffe egy'enjawulo bwe tusinzira okuba nga tukuweereza gamba nga YouTube, TikTok, Twitter, Instagram ewamu ne Facebook nga manya gange yenze Nyondo Rozet era nga lunaku olw'omukaaga ssaawa zibeera 3 ez'akawungeezi mba nkutuusaako puroguramu yo yoga nga wano nkwetera abantu ab'enjawulo abagwa mu bitu eby'enjawulo era netubayigako ebintu bingi ng'olunaku olwo lwaleero ate mbaleetedde omukulu Sheikh abasinga mbadde mumulaba ku Nyondo Media naye oba oliawo nga tumanyi bulamu bwe so agenda kuba nga atweyanjulira nate era takuwa kutweyanjulira tuyiteitemuuko mpola mu bulamu bwe mpaka wano waatuuse ate gwali eyo n'afunamu kyakuyiga ki tubeere ng'ate tubeera ddala ku mulamwa seeka tusanyusa okukola abasibo nsanyusa obbasanga era neyanziza okunkyaza ku Nyondo Media amiina oyo yenna akulaba oba oliawo gwe mundi gwe ogusoose kijja kuba kyamanyi singa manya kumanya Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amanya nze Abdul Wahab Karangwa oluvannyuma lw'okusiramuka nga sinnasiramuka abedda betwakula nabo betwasoma nabo primary kibamanyi ku linnya lya John mpaka nakati kubanga tebandabangako nga ndi musiraamu
bwe babaayo abakyaliyo tebandaba gakunganira kati onaakiwulira otya asaba basaba gaba John akina obuzibu kasita mpita nti John manya bumanyi era kasita mpita nti John manya bumanyi onamanyi simanyi nayo babanzijukira myaka mingi Sheka onzaba jaagwa nze ndi mwana nzaalwa we Uganda era nzaalibwa Luweero Triangle fe abamu abasisinkana ekintu kye bayita era kati olutalo lwa Obote lwa Museveni ne Obote tonyumiza nze ndunyumya fe lwabeerawo nga ndi mwana muto naye ategeera okyajjukira omwana ategeera myaka 8 nali ntegeera bulungi so nze nzaaliwo eyo naye nga ndi Munyarwanda original originality those are the Uganda kati Munyarwanda olwogera nejiwamwe omanyiyo gyosobokera ddala nnyo n'amaanyi era kati wenjogerera mbeesinga Rwanda so Uganda ozaalibwa otya Uganda kuzaalibwa Uganda Rwanda yafunamu edda biseera by'abamuzeeyi baffe wabaawo gavumenti obwakabaka bwe bwavaawo ne watandikawo gundi ebintu by'obwa president bikola biti ebyo kati wabaawo ebintu omanyi abazungu bwe bayingira awantu baleeta ebintu byenjawukana bagezaako okwawula obwakabaka bwali bwabalemesa okuyingira e Rwanda Abafaransa Rwanda yakolonizingibwa Abafaransa n'Ababirigi Belgium tuwulira olw'amaanyi olwaliyo so abantu babasula ennyo mu mugga bagita batya lwajuzi sidda kati ebyo byenjogerako biri mu 50 bateekawo ebintu ebika njawukana mu bika Rwanda ng'Abanyarwanda balina 3 tribes naye ffenna twogera olulimi lumu bonna boogera olulimi lumu Abahutu Abatuusi n'Abahutu n'Abatwa lumu olulimi tugatta luli lumu kati mu myaka egyo Abahutu battanga Abatuusi babokyera ebintu byabwe amayumba biki kati abantu bano eno obanga bali boogera olulimi lwe lumu beeyawuliranga wa tebayawukana before bali bayajja kwawulwa ne baana Ababirigi abajjoba walamukuba beeyawulanga batya nti ono Muhutu ono Mutuusi enkula yali yawukanamuko enkula eyawukana era bw'olaba Omunyankole n'Omuganda exactly nga wokireese n'otunuulira just omuntu n'omanya nti ono kati ono Muganda n'omutunulira gayo ono Munyankole so bwe batyo bwe baali kati terwali lutala zisaki kubanga tebaalwana owulira obwakabaka bwe bwavaawo obwakabaka bakabaka baali saidi y'Abatuusi yali tribe y'Abatuusi naye nga bagatta wamu babeeranga abantu wamu nga bafugira abantu wamu abantu babakwata kyekimu bamanyi bonna batuuze bansi kati Ababirigi bwe basooka okujja bagenda okujja ne babulwa bye bayingirira nga Abanyarwanda babakutte nyera basinga babatta kati ne balaba nga okumala gagiyingira Rwanda tekijja kusoboka Abanyarwanda bazito kati kye baakola baanoonya engeri y'okubaawulamu
ne babaawulamu mu ngeri y'okubategeeza ne bakwata abaana abavubuka abaali awo abamu bateeka ku bbali abahutu ebebagaa nti bano bahutu before kyali tekimanyiddwa nti kino kika ky'abahutu kyali tekimanyiddwa wabula abahutu kyategeezanga abantu omuntu nga munaku kati yabanga mugagga nga bw'ogamba nti abakopi waliyo abakopi waliyo n'abalangira kati wekityo bwe kyabeeranga kati bo bwe bakikwata ne bagagana nti abatuusi mulaba mufaanagana bano abatuusi si bannannyini nsi bannannyini nsi be bammwe kati bajja ne babakwatako ensi yammwe ne bagitwala kati mwe muli awo babafuula bakopi ng'ate nammwe bannannyini owulira bateekamu obukyayi obwo ne babubazimbamu kati ne kikula kati kyavaamu bwe baamala obwakabaka bwe bwamala okuvaawo tubiyite democracy tubiyite ekigundi eno bagiyita batya ebyobwakabaka ne bivaawo ne waddawo regimu ya president gwe bateekawo nga president yali muntu y'omu mu bavubuka bali bwe baali batwala bamuyitanga Kayibanda kati yali omu mu bavubuka abaali basomyeko ala abazungu be batwala kati gwe baleeta ne bamufuula president kati we yabeera president we batandikawo awo we batandika gundi ey'okutta abatuusi kati balaga nti si bannansi kati mu kubatta okwo ne mu kubaza terwali lutalo wabula nti gavumenti bwe yali ekyuse kati nga bano batta busi babataddeko bwe baali tebasobola kwerwanako si yaabwe kati baali bajira olaba abantu nabo batandika okudduka ne bafulumensi abamu ne bagenda e Uganda abalala ne bagenda Tanzania abalala ne bagenda lwa Congo abalala lwa Burundi ensi ezo ezisembedde eziri awo abasobodde ne bagenda newala okusuka awo kati mu kugenda okwo bazadde baffe gye bagendera mu ngeri eyo kati ne bajja e Uganda kati bakulira e Uganda ne twatuzaalira eyo Rwanda tetugimanyi batubuulira bubuulizi batunyumiza bunyumiza bavaayo batya kyekyabajjayo kati bwe batyo bavaayo wabwe tuzaalibwa e Uganda twali bantu balunzi bante nga bwomanyi simanyi ndowooza mwali baana babibuga temubimanyi abalaala ababeera mu nsiko eyo kati bwetyo bwe twakulira eyo kati okusoma otandise otya olwo nga mama waali tata waali bonna okutandika okusoma mama ye yaliwo tata teyaliwo tata yafa mu 80s tata yafa accident bamutomera basi yamutomera n'afa mu 8 kati awo twali bato ne tutoba naye ate awo mu 8 mu 7 yali atandise okunoonya engeri y'okweyawulako atandise okweyawula ku Obote naye nga tannabagenda bulungi akyayingira buyingiza ensiko tannaba kuyingira bulungi takyali tannababeera w'amaanyi atandika okuleeta nga atandika olutalo obulungi mu 81 bwajja bwakuba mu katundu gundi naddayo mu nsiko nakuba katundu gundi naddayo mu nsiko mpola mpola bwati kati olutalo lukaayira ddala mu 82 ne lukambuwala olutalo ne lufuuka olutalo balwana kati awo kati kwe kusengukira ddala kati awo twagenda nga tubeera wano odduka wano deni odduka wano deeri kukakana nga tuyingidde
tuyingidde olutalo lutututte obote abasirikale be batutta bali ente zaffe bwe bityo zisigadde Museveni n'azitwala bwe batyo baziwolanga Museveni agenda alwane bw'anaakwata ensi agazibaddiza abamu yabaddiza abalala teyabaddiza bwe bityo ali muhimu olutalo lwatambula Allah n'atutaasa ne tuggwa ne tuvaayo mu nsiko. Kati okuvaayo mu nsiko twatuukira Kiboga. Kiboga awo mu tawuni we baatuteeka we wali ensiisira ku district wenyini we yali oba kati weekyali simanyi bye byenjogerako bya mu 83 byendi mu kwogerako 83 84 kubanga mu nsiko twavaayo 8 fengo ng'abadduse ng'abaddu abaali badduka kuba wakyatuka ekiseera Museveni obote bye yakwatanga nga balimu olulaalo abasinga yabattanga naddala abasajja kuba yagamba nga Museveni yeekwesemu abo naye yabanga nga bazeeyi n'abakazi n'abaana Allah yabanga tabagize nga babakwata nga babateeka mu nkambi mu nkambi wabagenda gundi wabagenda baweera emmere biki refugee camps kati refugee camp ezo ze baatukoleyo camp ezo zaali waliwo camp yali awo mu Kiboga mu tawuni ku district kati awo we baatuteeka tetubeera awo like ng'omwaka n'ekitundu like olwo kati wali kusoma awo tewali kusoma kuba twali twakava mu nsiko obulamu tebwabanga bulungi obulwadde embeera omwana anaasoma abalina ssente bano bazadde tebabanga na mirimu n'okulya owulira gundi World Food Program yaleetanga emmere balyanga kawunga ebintu bwe bityo kati awo tewabanga kusoma olwo embeera etebenkera ddi n'abaana bandika okugenda mu masomero waliwo ebitundu ebyabanga nga tebiriimu nnyo ntalo nga tebiriimu nnyo lutalo owulira nti kati twali tuvudde we wali twali mu lutalo kuba mu nsiko twamalayo emyaka ng'ebiri we twagenda 81 twavaayo mu nsiko 83 kati tuyingira mu enkambi ezo waliwo kati bazikwatanga ne bagenda nga bagenda baziteeka awantu okumpi gundi World Food Program wenda esobola okubeera nga ekola ki kati waliwo emu yali awo gye baali bateekaawo Kiboga mu tawuni endala bagiteeka Busunju bwe batyo ekiseera kyatuuka ne kibanga ng'ensi etebenkeddemu katono okutebenkera nti amasomero gatandike Museveni yali amaze owamba 86 amaze okutula mu ntebe alangiriddwa nga amaze okukwata kuwangula nga obote awanguddwa Museveni akutte ensi kati abantu batandika okubeera nga bakola naye nga n'abantu ababeeranga mu refugees camps ababanga bafunye chance eyo bagulangawo obusomero abaana abakulu ne babeera nga basobola okubeera nga waliwo ng'abaana nga baali baviira mu musoro kati olw'okuba nti ezo refugee camps zabanga tezirina security zabanga tezirina buzibu bwonna abaana basomanga mpola mpola kati wayamala okuwangula obote nga bamuwangudde obulamu ne butandika okubeera mpola mpola nga budda mu nteeko kati awo mu 86 nange wentandikira okusoma awo nali mukulu ntandika okusoma nga nina emyaka 12 tandikira mu primary 1 ebintu bya nasale sibimanyi ebintu bya sibimanyi top ezo sizibeerangamu kati awo natandikira okusoma
tandika mu P1 naye P1 ng'erina A ne business. Okwaka babanga bangi naye ng'olwo teryabanga nti essomero liri awo. Teryabanga nti essomero liri awo, twasomeranga mu miti, wansi w'emiti ng'abantu beekwata olw'okuba abaana tebajja kubeera awo nga beetaayatalatala. Amasomero gabanga tebannazimba, gavumenti tennaba kweyugira kwetengerera. Bakava mu lutalo ebintu amasomero agasinga gayonooneka bagakuba amasasi ebintu bwe bityo. Kati abantu nga ate abaana ebiseera bito balina abaana olaba abantu bwe bakuŋŋaanidde awantu abamu abaana baba bangi. Kati abaana bwe babeera abangi baba bonooneka. Balina obbawulamuko bafune obudde obw'okugenda wali asomeko n'obudde bugenda abaana bakuze. Kati batandikanga okuteeka amasomero wansi w'emiti. Olwo nga waliwo ebitabo bye mwawandiikangamu? Mwagulanga ebujo oba baguliranga obutabo ne bakisalamu ne penso. Kati nga bwe muti mugenda ku ssomero mutuula kye bayita essomero wansi w'omuti. We musomera ebibaawo babiteekanga ku buti ng'omusomesa nga gy'asomesa. Ebiseera ebisinga abasomesa abasomesanga n'omwana wa yamala P7 naye yafunanga omulimu najja n'asomesa P1. Ebintu bwe bityo nga tewaliwo basomesa bali awo nti bali qualified. Ali muhimu bwetu awo mu 86 wentandikira okusoma. Akaseera ko konna nga tonnaba kusiramuka. Obusiraamu obutandikira nga n'ebiro ebyo ekikwatagana n'ekyo n'obusiraamu kyo n'emyaka egyo nali sinnaba nakubutegeera nakubuulira nga simanyi ebintu simanyi n'ebyo bya ddiini ebyo tombuulira. Akaseera ko ng'oddiini ki gy'omanyi? Nawuliranga just ddiini gye zaalwamu Bukatuliki naye nga simanyi nayo yennyini nga sigimanyi nga tusobola kumbuuza nti ginnyonnyole. Ebintu by'eddiini natandika okuyingira mu bintu by'eddiini okugamba nti tandika okusaba mu Bukatuliki nga nali mu 88 kati awo nalitandikira okumanya nti ndi Mukatuliki neetaaga kusoma. Nogenda ku Sande okusaba, tugenda mu Kereziya tusaba bwe tutyo, tutandika okusoma omugigi. So omusibi omugigi wagusoma kale mwezi? Ebyo nabisoma naye wenagundi kubidetera n'ebyandetera nato bwe nali mu mugigi omugigi saagumalaako kubanga nafunamu okubuusabuusa. Natandika okusoma omugigi nga nsoma katikisimu nga tusoma katikisimu we nafunira okubuusabuusa mu Bukatuliki naye ndaba nga eby'Obukatuliki sibitegedde. Olwo nga nandise okubangula kati awo wetandikira okusoma ate twali tuvuddeyo natandika okusoma. Olaba olutalo bwe lwaggwa twaddayooko eruweero gye twabeeranga. Kati akatawuni akaali okumpi bakayitanga Katooke. Ebyo byenjogera oba ebyalo ebyo bikyali waliwo nendowooza nti oba ebyalo ebyo tebikyali nawo. Of course bidavaawo. Kati essomero baliteeka ne bayita Katooke Primary School. Awo we natandikira okusoma Katooke Primary School. Kati tutuukayo twagenda okulaba ng'ate embeera abazadde ne balaba ng'embeera ate tebajja era kugisobola. Kati twalina famira eyo sayidi z'e Masaka eyo. Kati nze ne bankwata ne banteeka ewa Senge Masaka. Era eyo wansi mu kyalo. Kati e Masaka wentandikira okusoma ebirungi. Kati wentandikira n'okusoma omugigi. Gwe bayita Narozale Parish.
wakati bwemba nsomesa abavubuka bwemba nsomesa abantu obuse abavubuka bavudde Uganda bwemba njogera nabo ntera nnyo okunoonya omuntu ava side eyo simufunanga omuntu asobola twejjukanyemu ambuulire na Rosalie eri etya kuba ly'essomero lye nasomeramu kakati awo we nasomera omugigi kati nga sinagumalamuko nenfuna okubuusabuusa mu Bukatuliki ku kintu ekikwataganye ne Trinity bakatonda abasatu mu omu bakatonda abasatu mu omu bano saabategeera ne Mwoyo Mutukuvu kati we saabitegeera ate sijja kubuuza musomesa nga mpulira okumubuuza ajja kukulaba ajja kukuba n'emiggo kati ninzirayo genda obuuza maama nemugamba naye maama nina ebintu bye sitegedde bye baŋŋambye nagamba bitya mwana wange nemugamba nyinyonnyola abapetisona abasatu mu Katonda omu nagamba nti kati gw'obadde ogamba otya nemugamba maama batusomeseza tubadde tusoma batubuuza nti Paatiri Katonda nti ye Paatiri Katonda ne Mwana Katonda ye ne Mwana Katonda ne Mwoyo Mutukuvu Katonda ye ne Mwoyo Mutukuvu Katonda kale bwe bamala ne batugamba nti abo bali bakatonda basatu ne tugamba nedda abapetisona abasatu mu Katonda omu kati saabitegedde nangamba lwaki tobitegeera nga totowulira nti bitegerekeka ti abapetisona bali basatu naye nga bonna bali mu Katonda omu nemugamba kumubuuza maama we sitegedde we wano babadde batubuuza Paatiri Katonda nenkakasa nti ye Paatiri Katonda nemanya nti oyo Katonda omu ne Mwana Katonda ye ne Mwana Katonda nentegeera nti kati abo bali bakatonda babiri ne Mwoyo Mutukuvu Katonda nti ye ne Mwoyo Mutukuvu Katonda nenkiraba nti kati bali Katonda basatu kati neewuunyiza lwaki kati nze mbibalira nga bwe batusomesanga ekiwuka ne bagamba nti head simanyi thorax ne abdomen nga kati singa batugamba nti omutwe kale kyali nti ekitundu ky'omutwe kya Katonda ne tugamba ye kya Katonda kuba bakiyise kitundu naye kati Paatiri bw'aba Katonda ne Mwana n'aba Katonda ne Mwoyo Mutukuvu Katonda kati ono ngamba otya nti ate ali omu kisokera ddala tebalina linnya limu kati nagamba mwana wange olina kubikkiriza ebyo bya Katonda bwe bityo bitambula mama gyali maama gyali Isilamu kakyali mu Katoliki akyali mu Katoliki kati nemuleetera obuti Isilamu agamba atya n'Obukatoliki abulimu tabuliimu yangamba ebyo byonna kati agamba nti ebyo byonna abazungu bwe babireeta naye yakkiriza nti Katonda gyali kakati muleetera obuti mugamba obuti bumumenyeramu ne mugamba maama kano kati nti ye kati nembuleta nga buli busatu kati nemuga kati maama kano kati kamu nti nedda buli obuti busatu kati Katonda ngamba otya nti aliwo abasatu bwomu nemugamba kakati maama tukkanye nti nze kati olwaleero ndi mu Protestant noba mu Katoliki butereevu ayi nogenda mu Protestant yes kubanga bote busomesa ekyo kati nemugamba butya Katonda bo bugamba Katonda era ne bukkiriza ne mu Yesu naye siwuliranga saabawulirako nga bagamba nti Katonda Yesu Katonda Mwoyo Mutukuvu ebyo sibimanyi saabiwulirayo mu Baprotestant kati nemugamba nekisookera ddala nze Katoliki mwanzaaliramu buzaalizi sibimanyi kati nze mbivuddemu ngenze mu Protestant gye ngenda byemmanyi nagamba mwana konna kusinza genda era nenetwala ne bampatiza erinnya lya John balimbatiza mu Protestant kati nembeera ne bampita John Karangwa nembeera mu Protestant kati awo by'obusiraamu nali sibimanyi kati bwe natulabanga tukyagenda ate maaso n'emboozi ya Shakarangwa nkusaba go wenna atulaba genda maaso birenga ate osharinga content ono kubanga mulungi nnyo oba oli awanza obutakugasa nagaso omuntu omulagobeera omusharingidde kiba kyamaanyi nnyo nate era nyongero bajjukiza nti ate ashowe neteekebwamu ssente abanyonoguli nga bano bakola oba ekizibu ekyokusu lwa mwami lwa mukyala lwa mwana olina black spots olina mbalabe oba olina bino bye bayita binamakula
bayite ku namba y'essimu 0524680778 mubanga oli mu nsi etali wanene. UAE osobola okuteekako +971 524680778 osobola okubako direct banoonyereza ku WhatsApp ayi n'obeera nga okola ku kusula ojjukira nti kigambibwa endabika y'omukyala kyekitiibwa ky'omukyala oba ekitiibwa ky'omukyala endabika ye tovaako tukyagendera mu maaso. Awo obudde ogenze mu Buprotestanti otandise okubusoma. Anyway, mu Protestanti saasoma nasinza. Kati bwe ntandika okusinza awo kati awo ntandikira kati okuyigira mu ddiini bulungi kuba awo nali mmaze okukulakulamu amagezi kati gazze myaka 13-14. Nekigana netegera ate nga njagala nnyo nze buli ddiini gye nagendangamu nga nina ogikolera ebyayo. Kati nembeera mu Protestant awo nga buli Sunday nina okusinza ne church yatuli yali kumpi naffe. Tuba tuli awo mu 87 nga guggwako awo ne wayingira ekintu kye bayita obulokole born again. Ne bujja obulokole ne bubimba music ngoma bagamba abaprotestant awamu wano watuufu we wano ngenda mu born again olw'ennyimba netuyolaba nga omwana omuto kati nga nze nkeera okuba engoma kati nembeera ebbanga eryo nendimala lyonna kati okuvaawo nentandikako nembanga ndi mulokole asinza Yesu tombulira Yesu yali yanyingira omusaayi. Mu 90s mu kyenda abavubuka abasirikale bano balwijema ne bayingira e Rwanda. Ne bagenda okulwana e Rwanda. Okuva Uganda? Bava Uganda ne beegumbula ku magye ge Uganda. Ne bagenda e Rwanda. Okwetaba ku bo ne bagenda kulwanyisa gavumenti eyaliwoko. Olungani abatumiye Museveni. Bwe beogenda bonga bo. Kugamba baali banyumya baali bagezako ku negotiatinga ne gavumenti eyaliko. Eyo ya Habyarimana. Baku negotiatinga Abanyarwanda refugees abali ebweru bakomewo mu nsi yaabwe. Kati oli n'abalemesa. Owulira omuntu okubeera mu nsi nga si yo newankubadde twali batebenkevu mu nsi mwe twali. Abakulu abo ffe twali ba naye ng'abantu abakulu awulira nga atebenkera ali waka. Kuba nzijukira jjajja yatugambanga jjajjanga azaala taata yafa mu myaka 96. Kati bwe yali yabanga atunyumiza nago wamugambanga nti ebijanja nagamba baana bange ebijanjalo byebido bijanjalo by'e Rwanda Rwanda wali ekijanjalo wali ebijanjalo ebirungi bw'omugamba amata dagamba mataki gagana si mata ge Rwanda kati nga buli kimu akuwanira Rwanda kanga owulira omutima naye Rwanda eyo efaanana etya kati bano baali abakulu abo baali abavayo nga bakulu eri bamuzeeyi abaali bakyalina amaanyi eri abantu abaliyo nga basomye ng'abo bonna kati obukulembeze obwaliwo ne bugamba nti Rwanda yajjula erimu abantu bangi mubeere eyo kubanga olwedde babagobamu tebabeetaagamu nsi abahutu kati. Okay. Kati ne bagamba kati naffe eno gye tuli naffe si waffe. Twagala kudda waka. Kati bwe bakwatira emmundu ne balumba ne bagenda ne balwana. Balwana kati mu 1994 nga bayingidde mu Gwokuna
byaliwo kati abatuusa bwe bano bwe bayingira balujema bwe bayingira kati abatuusa abaali inside in Rwanda abaali basigalayo no byatuuka ne baba nga tebakyali mu kwekweka wa gavumenti ziri ezagobayo bali yatuuka nayo neevaako kadi babeerawo kati obuzibu buddamu kuba bakasiga neera nga bwe bali naye nga tebasoma bizinesi ennene tebazikola tebalina bifo mu gavumenti ebintu bwebityo nga babalinaye nga bali awo bakulya nakunywa nakweyo omwana bw'aba asomye tasoma kusukka primary bw'asoma primary bw'aba agenze nnyo nga siniya tukwakoma basiniya teri bwe batyo nga tebakkiriza batuusi kusoma nnyo ali muhimu waliwo gundi okunyigirizibwa okw'amaanyi kati bwe baamala mbadde ntuuse ku 1994 mu Gwokuna yali pulezidenti w'e Rwanda yali ku gavumenti yali akulembera gavumenti yali bwe baali balwanyisa ennyonyi ye ne bagiwanula kati bali abagenda okulwana luli baavayo naki ate baali bavuddeyo tebaavaayo baali bakyalwana akaseerako konna kati okuva mu 90 mpaka 94 yali president ennyonyi ye ne bagiwanula n'afa kati mu kufaako genocide abantu ne bayitiriza ati genocide ne bakola genocide y'okutta abatuusi kati nga militias bakutta amajjaani ne batta ekintu kye nga basala busazi batuusi buli mutuusi kuba babanga babamanya amayumba gaabwe babanga bakuze nabo bagezaako okwogerabaabayiwanga mu river Kagera bayiwanga mu river Kagera kati river Kagera nejja nebakasuka mu Lake Victoria yes kubanga abantu baali bangi nnyo bayogera kati batandika okubavuba nga ate bavuba ennyama z'abantu biki so bwe bityo n'ataasa olutalo bano baali bagenda ne baluwangula gavumenti eyo ne bagijjako ne genocide ne bagiyimiriza ne baba nga babadde ne badduka so Rwanda yerwanirira yokka yongayo timwali munsi yonna yenyigiramu kubanga ebako kyeyambako yerwana yongayo bonga bo abavubuka Rwanda gundi of course teri alwana nga teri amuyambako balabika baali ababayambanga ogera kubasapuba wange mundu masasi byakulya n'ebirala bwe bityo naye nga siga nti obedience yabawa amagye nti okay nga gavumenti yo yalina okufuna abagirwanira abagiyambako okulwana ng'Abafalansa babasindikira abasirikale abajja obayamba naye era nebirema ne bawangula kati mu 95 abantu olwokuba nti 94 gavumenti yali emaze okukwatibwa ate abagikutte nga bantu baffe baana baffe bakulu baffe nga tulina kudda waka kati awo ne bagamba kati ayagala okujja ajje atayagala kati nga buli muntu alina okugenda e Rwanda alabe Rwanda eyo wagenda nga oyo manye nti Rwanda tewali ekyenjawulo kye nasangayo kwe kusanga amayumba nga gajjudde emirambo abantu be batemyetemye abantu bakwe waliwo ebintu nga bisibumu byeteetaaga kumenya atabiraba of course gatuuka nga balina okubajjayo ne babaziika naye nga babaziika kirungi
nga tusobola kumanya nti kulwana kwali kuwedde tewakyali kulwana naye ng'abantu bangi bebasitaaba kyaki ezizijjudde emirambo biki subhanallah bali battanga tebakiriko kasita abanga mutuusi kasita yabanga mutuusi mwana muto mukazi mukadde mukazi muto n'owolubuto nga balusala ne bamugjamu ne bamutta ate oba omusajja yattanga mukazi we olaba aba intermarriages zibeerawo nti kati ono omuhutu yawasa omutuusi yakwatanga omukyala gwe bamaze naye gwe balina gwamuyinamu abaana 4 5 n'agamba ono omutuusi bo tebaddizanga batanga batte batya kati baddize batya nga tebalina maanyi gavumenti yaliwo yali waggulu yali yatendeka abantu abanatta kuba byali bintu nga bipange ne babawa n'obusobozi ne babagamba omuntu anatta omutuusi oba omuse nga alina nga biliyoniya ebyo gwonotte byotwala kati eri abagenda mugundi nga beenoonyeza abagenda mukutta nga tali intention yesikutta mu wabula ayagala amutte atwale ebiri bawulidde kati abantu ne babatta mu ngeri eyo emboozi eno ebadde mpanvumuuko ng'ate jjukira nti enyuma naye olwakadde nsaba mutukkirize tugende mu kitundu ekyokubiri tutandikire ddala awo kubanga oli okwogerako bikyaliyo Sheikh akyalina okwogerako Buislamu abuyingidde atya afuuse atya haji kule bamuyita haji ebyo byonna byakwogerwako naye olwakadde katugende mu kitundu ekyokubiri omuvaako. Let us support Nyondo Green. Ekizigo kigenda protectinga skin yo kigenda kukuleetera okunyirira okubeere ng'olighteningamu katono gwayagala okunyiriramuuko okwakamuuko katono obeere ng'oshanana so wano tubeera mu AC tubeera mu kasana but kino ekizigo kigenda kuyamba skin yo ebeere ng'eri protected osigale ng'oli nakyo but ng'onyirira so we support Nyondo Green. Nyondo Green tukukuumira ku mulembe.